Leero nakozimwe ziri 24. 24. Okay. It is a beautiful Sunday and abagenze ku church. Leero ziri 23. Bakulikeyo. Gwenja kukuba omugero oyite mukatebe wali. Ziri 24. Abagenze okusabako mukulikeyo. Mwebale kugenda kumutendereza, kumusinza, kumwebaza na kumugulumiza. Naye gwe kulokutana ogenda muzikiti. By the way, before we go further, gasinaba kweyongerayo. Gawe twogedde ku bya church. Why is Pastor Bujingo so mad? Pastor Bujingo, esala zasaba zikanga. Pastor Bujingo. Mwabike emitima, mukole mutya. Abatayagala Pastor Bujingo. Omanyi Bujingo. Bwe yali ayogera ku bya Naluso yajja n'agamba. Ngayogera ku mpeta. Bujingo mukolamu content, yagambye buli amukolamu content alwale cancer. Yagenda okyoko kulwala kansa w'emimiro. Ajja kulwala kansa w'emimiro, si yayogera bw'atyo. Nese saloroza tebali mugambye. Naffe tumusabira alwale kansa w'emimiro. Ngatacha Utakyali pastor yafuse mulungu. Bw'aba alina kyayagala okuyisaawo ebiseera ebisinga obungi atandika okugera ebintu biri distorting. Jjukira nga yayogera ku mpeta n'agamba terina makulu jjukira. Twagenda okulaba nga ali mu kukola ki mu kukyawa egondi. Susan Makula wanani Naluswa Bujingo naye pastor yigambiseere bye yalowooza nti Pastor Bujingo ali mu kumwataakinga ku by'empeta gye yali agabira abantu era ye n'ayanukula naye Bujingo era teyayanukula yiga kubanga yamanya nti ono ate ekintu akikuba akidaivatinga akijja ku mulamwa ye gwakola ki kati Bujingo bw'atandika okwogera ebintu ebyo byayogera basabidde mugenda kulwala mugenda kwabika emitima mugenda kufagamba nti yalina obuganzi bwa Katonda ffe tutalina naffe tujja musabira salaze wenziwulira nga ngamba omusajja ani oyo amutuukira ddala mpaka obusungu buviira ddala kugumba yamanyi obusungu yebuuza yabakola ki you people who don't love him yabakola ki bakyamuwa yasawa mala awo simanyi naye munange esaala ezo ndowooza nga bwali pastor yeetaaga ozirevising. I don't think it is very good kufulumya saala ezo ku mitimbagano nga ye bw'ayagala. Okay, kakati let me start with the president of the UNMF elanga ye presidential advisor musonga ezo za entertainment Edrisa Musuuza said bagenda kusechualinga bail ya Alinskin then by finding a solution for the matter because buli omuntu akola mistake. That's why he said nagamba nti Alinskin nga wali talented bonga ba musician bagenda toba ku bail ye bamujjayo mukomera era bagezeko okwogera naye to change for the better. Ndoza bajamuvulirira yebulirire yengaye alekera okunyakula obusimu bajamujjayo yebulirire yengaye then tujaba eriye okusigala mu mpisa ze. I don't think that wanasigaye such ekimu nti waliyo omulala na standinga naye nga atuse musage endala yonna kakati mu mbeera naye amawulire genda awulidde nga waliwo omwana agamba mbone tata wa Alinskin ate bwamukutudde simanya bwana ye nsonga z'obasi bamuyita poko mbeera emu ne waliwo ne video nga omukulu Hassan Mubiru tata wani w'omwana gwe banyakulako tebamunyakula bamujjako n'okumukuba bamujjako esimu n'omutwala ssente yagambye he's ready okumusonyiwa ne charges emisango bagimuggyeko naye tewali mbeera yonna nti azze essimu nti ne ssente azizze. Of course, why no bow? Because yes, ogamba kali kusonye let's do this. Wantu kote kilizo kuteseza wabweru. Nti bateseza wabweru nti Alinskin azze esimu gye yatwala ne ssente z'omwana ze yatwala. Kakati ne bodyguard wa Alinskin by the way. Ne omubinga tatera kusesema. In the match in the court. Bodyguard wa Alinskin. Bamutute mu church era naye mu church
sorry mukoti koti mbadde mmanyi mukyasi nga ye ali kuja kukuba bino effujjo lye bakolera ensambya ku musawo Francis Hospital effujjo lye bakola ye kyekyamutwazizaayo era nga ekyokuba omusawo tegeza Alien Skin se yakuba bodyguard ye yakuba Cheka yakulira mbona kuba baaliyo kirabika nga bwomanyi era ndowooza bonna bagenda kuddamu kulabikirwa mu court on the 9th of December ku bail yaabwe kakati naye ng'abaana bano bo kye baali bagamba ti eddwaliro lyalagajjalira obulamu bwa munnaabwe bebagamba bagamba ekikola Alien Skin agamba they asked for money even before touching before kukola ku muntu lwaki bagenda mu lya gavumenti tegali Alien Skin musajja muntu wa anti maybe that was the nearby hospital naye omuntu esawa eyo tusamugamba leeterawo sente ng'omuntu ali ku emergency situation olw'embeera gye baali balimu gala abasibye dreads bagamba bano balina sente bano balinamu ku sente they neglected era nga ye Alien Skin agamba kyomusango gwateeka ku ddwaliro they neglected omugundi omulwadde n'okudimandinga payment nga tebanamukwata nako azisi baisose ne bakolako lwakuba ate kati omukulu Dr. Sekitole Konoza yakulira St. Francis Hospital he says that tumwesije Joram bamrushinga mu hospital bamutusa mu hospital ndowooza bamwanguya mutusa mu ddwaliro bakyalibe ne bagamba nti the truck yamunyigidde ku kisenge era nga agamba Dr. Sekitole agamba they worked on him immediately bamukolako bulungi era nga na stabilizing nga ali bulungi ali conscious then nga ne scan eraga tewali wadde internal bleeding so they continue to monitor his condition nga ali fine mbu after a few minutes guy nazukuka mukuzukuka muba he wanted to do something then mukuzukuka he fainted yazukuka n'atuula n'ozanga nadamu n'azirika immediately mbu his face turned white pesi nebeeruka ekyali kiraga nti alina heavy internal bleeding nga ne pressure ne droppingirawo so mbu immediately bo ne baperforminga CPR ndozo nga doctor kyagezako tegeeza nti they acted immediately agezako okugyawo bino bya Alien byagamba mbu kubanga sisuubira nti baali bamukolako nga Alien Skin ali awo nsusu bamukolerako eri ye taliiwo Alien Skin bali eno balinze era nga Dr. Sekitole Kagamba ye yennyini yasayininga biiru eyo nga Joram amaze okufa era nga biiru teri paid so ebya Alien Skin ndowooza okugamba nti basooka kusaba ssente kwekwasa wagambira nti kwekwasa kuba waba yagisayininga nga omulwadde afudde ate nga ne ssente tebasasudde then that also says that waliwo ekitali kituufu okwekwasa kakati mu mbeera yemufifi naye nange nga bwe manyi ddalo ly'ensambi ebyo sisuubira nti ekyo nali nkirabyeyooko kuba nali ntutteko abalwadde ababeerako ensambi ebyo kakati awo ye Fifida Queen ye n'atugamba so I don't know what's up with Ensambya Hospital munange nange sigendangayo actually kimanyi sigendanga mu ddwaliro ddene lyonna sigenda mulyawa kliniki ewamu bagiyitaani but I don't want to buy bagiyitaani era mukama mwebaza okuba nga embeera eyo bwetyo sinagituukako wadde zogamba nti sigendangayo naye era mwebaza kubeera abagendayo tebagendayo lwa mirembe Fifida Queen n'agamba nti Nsambya Hospital yo ebyo byebintu byabwe they need to be kind kuviira ddala ku mukulu paka ku kato akasembayo kumpaka ku muto kuviira ddala ku taata agikulira paka wabweru ku security mpaka ku security mbu abantu abo teba ndowooza tebalina keya mbu n'okuyita obuyisi ku gate askari yetaga kumuswit talkinga na kumuwaayo kitu kidogo leka nkubuulire so I don't know of recent wanatada myezi giwera 3
nvuze omulwadde omu ne taata wa mukwano gwange omu nemutwala mu ddwaliro Ensambya sijja kulimba wallahi ku gate tebatusaba ssente era tebangamba nkonti mpaayo kintu kidogo abantu baleme kubiya ntugambye nti nze nvuze abalwadde batwala Ensambya bawerako ku gate oli wabanga ayagala kikola practical ite tugende omu yefuula omulwadde tulaba batusaba ssente balimba yamala googera alimba tebiri bw'otuuka mu ddwaliro oba kitegeera era process olina okubaka abantu abakuliko bajja kubanga ono already ali mu layini ey'okuba nti agenda kukolwako bw'ati already bali nga bakuwandiikidde dda bagambe Gandhi pay there ng'era amalwaliro amalala eri private hospital Gandhi pay there ng'oli bw'ali mu layini bamusikamu kati gwe organizing eri oli agenda mu sikaani oba gisasule wali risiti gy'ogenda okulagayo eri oba kitegeera ng'oli bw'ali mu layini era tebamuganda kuyingira kasenge ng'already basasula wali nga tis confirmed nti basasula naddala nga emergency omuntu afa alimba bwe binava mu kunoonyereza munnange tunaamanya oba ddala aba Nsambya hospital muyina ekibi kye mwakolawo mu kufa kw'omwana Joram oba muyina we mwalagajjalamu tunaabimanya munnange n'okwongera okukola kumanya WhatsApp with Nsambya hospital kubanga eri private hospital babikola kyemmanyi bayonjo nnyo ate era balina care wabula gwe olukuba nti is a private hospital ng'okitegedde era oteeka okuba ng'omanyi ebintu ebigi kale agende mu international hospital eri Kampala balabe ze baali sasudde emulago ye tebasasula ssente kale mbamaze nja bbanga nkyagagoberera munnange ndabe ate Ensambya ne Alien Skin bakoze batya kakati nayongeddeyo ku mukulu Palaso Uncle Palaso munnange he claims that he was the first Ugandan to use TikTok era yaleta TikTok miganta agamba nti TikTok eyo alina tukano mu Uganda waliwo omukyala Smile Gladys ali mu Kenya waliwo n'omusajja mu South Africa they contacted him mbakoze TikTok abantu basobole okimanya abo mu Uganda by the time they atandika okuyuzinga TikTok bwali tobali muntu agimanyi era n'Abannayuganda ne bamugamba mbw abantu ne bamugamba biki byokola nga nawe tebabitegeera nze mpakana Abannayuganda tomina kyo mumanyi ku TikTok y'omu kwabo abasooka okugikozesa nga tenabeera popular naye si yagintroducinga mu Uganda era n'agamba nti he should be recognized he should be appreciated kubanga abantu bangi mutandise career zammwe ku app eyo and you're earning from it so he needs to be appreciated for that bwatugamba tutya appreciating for introducing you people to such a thing sente tukole tutya nange kitegeera ndowooza tumwebaze ndowooza abagiyiya singa yali yagiyiya kati ate WhatsApp ani yagireeta oba kamiliyoni yeeta WhatsApp mu Uganda kisoboka enzoga nze na TikTok muganda kamiliyoni ate WhatsApp kyokka ate ekifasiri yagenda okufanga yagize Facebook temwerabira ne tatanga be baleeta YouTube nange simanyi ngati kijja mugenda ku appreciating amu omukulu Uncle P but Uncle P munange abategeeza era abagambira ddala nti oyo naalabika content yamugwako ennyimba sikyaziwulira kati ayagala tandikirawo kubanga TikTok ye yamuleeta okumutumbula taagala tandikirawo nze kyemmanyi ti COVID era TikTok TikTok was already there even before nze TikTok ogimanya ennyo namala kulabira ku COVID ng'abantu bateekayo ennyimba zaabwe na biki buli omu kati tuli mayumba buli omu kakati yesterday was the balongo ba AK47's birthday bakoze birthday y'abalongo naalongo Magi nga gyali nnyo naalongo Magi ali nennene enki anti bagamba nti naalongo yali nene saalongo ne naalongo bali nennene sijja big ennyumba because baba bazadde abalongo nga they need a big house a big room kakati
awo wennyini bwe babuuliza Nalongo Maggie munnange ku history nze bujja simanyi nti nno baddaaki baana bannange oba nalwawo ebintu bino ebyamawulire bitandika nga manyi nnyo mbuseewo baali bewasizaako ne Rabadaba wali bamanyi I didn't know that n'embaga twagiraba nga banyiridde Rabadaba omukyama ng'anyiridde ng'ekinyi ekigudde mu mata Nalongo Maggie kakati ne bamubuuza mbu kyekyabawula ne Rabadaba omukyamu n'agamba ati munange twakkiriziganya ebintu bimaliriza okwekyawa kirabika waliwo ebyali bigenda mu maaso ne bakkaanya bakkiriza obikomya bamuvinge on n'obulamu bwabwe era tewaliwo bintu byonna ebigamba mbu kikubajjukira Simaye abagamba Simaye yamulangira abo vidiyo biki n'abaga nti tewaliwo buzibu naye just bamugamba ate getwalabako ng'olina egirineedi office basajja mivule yenze sibeerangako mulavu na grenade gwenja okukkiriza ekyafaizo Rabadaba nzikiriza bw'oba gwenja okukkiriza nti grenade yakwesala grenade beyesazeesaze obamanyi oba weddemu ekitiibwa oba mwegaana kibi kigwana wala nagamba nze ne grenade just try ina diiru nga nina byemuyambako to cover up it wasn't beyond grenade bw'anaaba ayagala okuddamu okulabika mu bantu bw'ataleeta ebyama Nalongo yali alina byamuyegaana naye nze siina nnyo kyakukola awo yanaaba amanyi naye gwe oba Rabadaba be yali akwana Nalongo yamukwanira mu raapu kati ate bwe bagenda mu bufumbo raapu neziggwawo yeyaddawa nalanga okudda Rabadaba gyali ali akola bizinesi ze oba nkoko oba akola naye tunawulira Nalongo Maggie agamba simanya mbu kintu bambuuza kiwali okoleddeko Rabadaba kimbu namutwala ebungereza okulaba abaana be mbu alinayo abaana babiri mbu yamutwalayo mbu yali amukoleddeko ekirungi Rabadaba yatasuubira kuba amaze nga ate era newayasa okunyooka era oba olina kyokoze kinene nnyo kale wano gundi Zario yali abuuza gundi what do you bring to the table yali amulabawo ani wayase nedda osanga Shakibu yali akendeezezzaamu Zari n'anyuka bazi Zari nze manyi omu ku abantu asinga okunyumira wayase kubanga mumanyi otyo wali oyo Zari nawe omulaba bulabi stories ezeyogerera kakati omukulu Ronald Mayinja Ronald Mayinja yabategeezezza nti buli alina omwana we asaba muleete ku kalenda emakindi ayagala kumanya baana be bonna muyinza okuddeyo kati atumanyira kireka abantu babeereyo nga bagamba mwana wa Mayinja ndowooza ayagala abaana mubatwaleyo abakakase tamanyi nakumanya abaana baalina abasajja banyokeseza wayase Mayinja oyinza omulabaawo ng'oyinza omulabaawo nga nti ono alina mukumaanyi naye nga ggwe bw'atuuka mu buliri atabuka ndekirabika abantu bamusibako abaana kirabika kireka waliwo bamusibako abaana kati ayagala omuleete oba bagende ne muliro bakole ki ewali omukati wabula bajja bimanya ye munnange ndowooza ayagala kuŋŋaanya ekikanga obudde bukyali mbeera kati nga bakapeera enfunayo omwana wange omu ne ŋŋamba mukyala wange genda omumusibe lwaki ati kati ate alina sente bandi wano nga nange baŋŋamba ndi muwala waani Mayinja no sigamba Mayinja muwala wa Bobi Wine kati nze mu bantu bonna by the way you're asoba kitange cause you know the mbogo nene wasobola okuzaala mu myaka gy'asobola okuzaala bw'aba yayanguya naye wate yayanguwa kubanga gundi alina emyaka emeka Kampala simanyi atayingira abiri ndowooza ayinza okubatooza mwenkana temwenkana olowooza he can give birth to me okay kakati Gloria Bugi ow'ebitone ow'ebitone simanyi kikyabala oba avumiddwa buvumwa nnyo n'awulira ng'akooye ndowooza maybe okutugamba bino eno she just got it as an excuse ayagala okuddukamu eri enkola addemu eno yagambye nti yetafaayo ku bantu bye boogera na bye mulowooza era ye agenda kyusa dress code ye nga naye kivudde ku ki nti bamuyita ku introductions embaga
kwanjula ne ku mbaga introductions and weddings bamuyita okuperforminga era nga baagala abeere nga dressings in a certain type way gamba ngera agenda ku mukolo ekyo kyekigenda omuleetera ekyusa dressing code ye kirabika ave mu kunama osobole kinyankole kiki kiriki gwe bali bagamba Gloria Bugi neraboka nokegane yali agamba Gloria nti kina kikebeere kiri no kiba mitandiko zoyo guy guy kitaga ne bamuwamu Gloria Bugi natuyamba nakkiriza nagandi wabakkiriza yasi musajja bamwitandiko zoyo guy abera ku TikTok toko ya Uncle P. Okay, kakati Gloria Bugi agenda chusa na inza ondabawo nga just okutulimbisa awulira akoye buli omwe ongera kubanga bobera ku stage zino endala nga sikwanjula osobola kwambala ebintu byo nolaga nyashi naye erindoza kukwanjula defense aso agendayo nga tayambadde boarding njoba lugwe luwanvu ayina okugenda nga akoze eki anti kati awo kiraka wayagalira bikyuse ne munno live alekerawo kubanga era ekyo teyali ekyo teyali kyogeddeko ifatolaba era ebyembaga omuntu aba asuubira nti ogenda kwambala naye ogayiba muta Uncle Charles ye Charles nekamala kesala Gloria Bugi Abitex ayinza okuyomba kyetaaga ate bana batera okubeera nako ba SB4 ne bamusoomoza Abitex nkusoose oyagala violence okay nga maliriza as I complete pozi wangana bikola obigamba mbu complete genda maaso as I say goodbye kakati nagenzeeko in Nigeria. I was in Nigeria. That is where I met this artist, movie star. Should I say movie star? Rita Dominic or Rita Ochena. Yeah, twabadde ffenna eyo mu Nigeria. Nekiwale kinyankole kiki? Tirikariso. Mwabwatuse. Omukyala Rita Dominic, that movie star Rita Dominic, she took on her Instagram. I wasn't with her, but they Instagram era mba nagenze maina kuzino sobola okugenda buli wamu if I told you have your phone. Okay. Kakati ku Instagram ye na postinga, she was like, dear men, stop thinking of condoms when you see women. You can actually do business with these ladies. Oh my God, I like Rita Dominic. And become very rich. Musobola okola lekera okulowooza ku bugato. You can actually do business with those ladies. No mufuka bagaganga ne relationship, friendship enungi weeri. Most of them are working ideas without funds. Ngaza abakazi bali awo, they have ideas. You know, kati gwe bw'omulaba olabira ddala nga kinyankole kiki. Instead of olowooza genda bwogenda kugula bupiira bw'obanga obirowoozezza ogamba akino nedda obupiira tebukola. Omukwano gwange omuyanga nti yafuuwawo bwati bafu musirimu naddubuka simu nebudduka mbunayingirayo mangu bwati wuliriza bwe yagamba mbunayingirayo mangu bwati n'avaayo bugenda okujja ng'avuddeyo naddamu n'afuuwawo. Amagezi go abaana ba Uganda oli yali anyumiza story yaginyumiza ddala mulamu gyali naye sirimu kati abantu babeera naye nanti sigamba nti nno nti abantu abwasibu wafuna sirimu ng'afiirawo. Okay, I thank Rita Dominic ati aina magezi pozi bagamba bati aina magezi akoleki ategere awulirize. So I think bambi mukyalo naine, she has a point. By the way, abakyala bangi balina talent. Yeah.
naye lwakuba nti abakazi Mutuyisamu eyes. abasajja banyooma nnyo abakazi Yeah, well, I don't know why. babalabira mu ange eyo yokka yawayase Which is very bad. kale which is not so bad Era ntegedde kubanga katonda bwatyo bwe yakola ki bwe yatonda embeera naye era Ezo nemera okay first soko mtekemu ekirowoozo ekiri Developmental. yeah then olabire ddala Kale nakiri by kiba the developmental. way waliwo abakazi abamu sijjagaana nti balimu ebika waliwo gwosobola okulaba nti newobimuteekamu tebikola then naye soko kimuteekemu olabe ejjagwa ogenda okulaba nga yagwa eno muwaya setwala anti n'abakazi nabo bayitira okubeera desperate omukazi omusajja nga yakakukwana bw'ati omusajja wawe yakakukwana bw'ati mubuulirirewo wawe oyimiridde sitensi yakitegeere nti ono ye si just wayase materiyo kino nakyo ningenda mwongerako kyogamba embasi mugambye amanyirewo ndi wayase anti ye definitely ba yekya kimuleeta abasajja bamanyi n'okubala senaga nti banyi nti wali abasajja abamu ng'amugamba nti nze sisukka 20 ku mukazi okumunonerako nga mukwana era kasita mpeeza emitwalo 20 nga sinaba kubaako kyenfuna sinaba kuwagulako byange oyo annemye era tadda okitegeera nga ye abaze 20 kati bw'abanga agirina 20 abalala 5 yakusanga onakubaganya gemeti waliwo n'abakazi be basanga ku kkubo ne bamukubaganya ne bamutwalira waawo nyina buddakiika eyo dakiika 3 n'omulaba ng'ate ayongeddeyo atambula kati oba wamuyisiza oba yakuyiseeko ng'agenda n'omulaba ng'akoma mu dakiika 3 oba 4 golowooza ti akomye wali akomye kumbi weyase ava kunyooka era alina gwayawulidde nga newamubuuza gweyawuliddeko yaani ne bamusanga mukuba nje obutabategeera nti yono nga tamujjukira abakazi mwe mugenda otwonoonera tagenze eyo nti baba muwadde kyo abakazi abamu mufiiriza bannammwe mutufiiriza nnyo kati ta Dominic ayogera ku kondo oyinza namubuuza mwakozesa kondo muti nedda nga buli kimu nedda omusajja omumanyi nedda ekigendererwa kyo ki simanyi oba oyagala example oba oyagala nkusongereyo ku muntu omu nti wuno njamu kusongerako nti oyo omulaba negundi kiwuka haliwo naye gwe kati osekaki mbadde manyi kiwuka ndage nti oyo alina ekiwuka oyo alina ekiwuka ekyo si kizibu obwafuka bulwadde bwaffe bantu ng'abantu ye gwe olina bulwadde ki nze nalwala mama shurayi nalwala mama shurayi mwera nze bwe mbeerawo mbanji bwe mama shurayi waliyo bambi ennaku zino buli omu abeerawo nga gamaze ebirwadde bwange alusas nze obulwadde bwange simanya nimonia gyali w'abaana n'abantu abakulu bamulwala nze obulwadde bwange asima kati nange byenkubuuza kati gwe obulwadde bweki butalia kulya lyayi chips na chicken butalia bwe bulwadde bwo abo bannonda mbadde mmanyi obulwadde bwo chips na chicken ate si byakulya everything concerning byakulya as long as you don't go to the other binyanyanyanya togendayo bunyanyanyanya eyo kasita tokwata mu binyanyanyanya ewalala tugendera okay